Okay, Kyagulanyi ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook wamu ne X ategeezezza nti abasirikale abali bamuweebwa akakiiko aka Electoral Commission abaami abwe mwalengera ennyo abatrendinga ennyo naye mu bifaananyi eby'enjawulo nga olinga ku screen awo nti abaami abo baali 9 era baakwatibwa. Kuno kwaliko driver omu n'abasirikale 8 bye yalinga atambula nabo mu biseera bya campaign nti baakwatibwa era bavunaanibwa omusango ogw'okumulagajjalira n'atuuka okuba nga yababulako. Kyagulanyi avuddeyo n'akakasa bino ku mukutu gwe ogwa Facebook ne ku X era n'ategeeza nti abasirikale bano baakwatibwa ekitongole kyabwe ekya Counter Terrorism ekya City bwe batyo ne basiibwa ku poliisi ya railway nti we bali okusinza ku byawadde details z'awadde nga kiragira ddala nti bano baavunaanibwa omusango gw'okulagajjala oba nti baalemerwa n'okukola omulimu ogw'obukessi ogwali gwamubateesako bamukette. Poliisi esobole ng'okutegeera nga baani bye yayogeranga nabo ssente zalinga kozesa azijjawa nti baali mu kukola omulimu ogwo bwe batyo ne bamuwa ate obukuumi obw'amaanyi ennyo like okumulemesanga obutatuukangako buvuyo bwonna obutatuuswangako kizibu kyonna mu biseera by'akalulu gyegyo emisango egibavunaanyibwa. Era abaami bano baagobeddwa ne mu poliisi byonna mwami Kyagulanyi abitegeezezza mu bbaluwa oba mu kiwandiiko ky'awandiise ku mukutu gwe ogwa Facebook ne X. Simanyi bintu bino like bijja bitya okuba nga bituuka ku eno level nti abasirikale bano baali balina okuwakinga unprofession bave ku ogwo omulimu ogwabatendekebwa okukola ate batandike okukola ebyo ebimenya amateeka ng'okutandika okuketta omuntu gwe bawadde okuuma n'okumulekanga agwenga mu buzibu akwibwenga abantu ab'enjawulo nti ekyo abaali bamusindise bo kye baali baagala ate bakole vice versa. Bano abasirikale baagaana okukola ekintu ekyo baagoberera amateeka ne bagoberera n'ebyo ebiri mu code of conduct yaabwe batwala nga abasirikale abapoliisi. Bamufaako nnyo era mu bifaananyi eby'enjawulo nga olinga ku screen abamu ku bo beewangayo ne batambula naye mu musana mu nkuba bamugulira enzigi bamuwa buli kimu like owasse ekyo kyateekeddwa okuba mukama we gw'aba akuuma on duty. Ate naye in reverse bangi yabaliisa biraga nga bali kasoda naye yabagulidde ku kasooliso bingi ebiraga nti abasirikale baatuuka the point beera attached ku ye. So oba bino ebyaluma ennyo abakulu ate mwami Kyagulanyi ayogera agamba nti abasirikale babavunaana okuba nti bamuvaako ne bagenda ne bamuleka ne bamulagajjalira n'awola agamba si kituufu. Abasirikale abo baatwalibwa before rather olunaku lwe yalonda lwennyini onzaatidde abasirikale abo baatwalibwa so exceeding those days zonna ng'ali wuwe abasirikale abo yali takyali nabo era baali baatwalibwa. So agamba eky'okwasibako nti ye yapatolosa kikyamu si kituufu era kubawaayiriza kubasibako matugambuzi kubaliisa ngo. What are your thoughts? Golowooza ki? Ekifo abasirikale bano eno baalagajja ku mulimu gwabwe nga poliisi webalumiriza oba baagadde kubasibako matugambuzi kubaliisaamu?